Etufuna galaga nti waliwo famire eyatutte omubiri gw'omwana atali waabwe. Munange waliwo famire ate badde enoonyeza omwana waabwe nga mubalamu taliimu ate nga ne mubafudde ataliimu. Kakati kigenza okuzuuka ng'abaana bano munange mu kugenda kutuwa bayambala empale zezimu nga ziriko amannya ageegamu. Kakati abazadde b'omwana omu we bazze bo batutte omwana nga balowooza nti batutte waabwe. Wabula kati waliwo enteekateeka eziri mu kukolebwa okulaba nga ate omwana ono eyatwaliddwa okuziikibwa ate akomezebwawo abazadde bano babeere nga bafuna owaabwe ne bali nabo babeere nga batwala omwana waabwe omutuufu. Kitalo nnyo, kitalo ddala ge mawulire ate ge tuli mu kuba nti nno tukuwa. Kakati mukama wange amanya Nsagala Muzamiru Teacher King David Junior School. Obuzibu bwe tusanze abaana bano bayambala empale nga ziriko amannya gegamu, amannya agali kugali Ssenyondo B. Kakati bali we batutunuulira empale babeesinga ku mpale n'engatto ze baali bakagulira mutabani waabwe ne babeesinga ku ngatto nti ono ye mwana waffe. Kati finally ne bagenda ekaliisizo ne bodi etaliki yaabwe. Naye tugenda okubagamba nti munkubira ekifaananyi ky'omwana mukireeta eno okumpeereza ekifaananyi tugenda okwesanga nti waabwe Ssenyondo B akyali mochari. Kati babadde batuta omwana atali waabwe. Naye good enough bode bagikomyawo ku mulago ku mochari then batwale eyaabwe. So I wanted to clarify the area where kati now there is no any blame because in our parents we are on our neck. Where is our child? Because they checked in Kapchura, nothing. They checked in Mbale, nothing. Coming to Mulago mochari, nothing. But again there was another body there bearing the name Ssenyondo B. So after confirming the other end that the other is not there, so we are trying to make arrangements that we bring the other body back to Mulago and they take the rightful person, the dead body, and they go and bury. Because now the mother of Waswakai Ali, who was in primary 7, in fact I've missed my student, has been very clever, and I was actually to get an aggregate from that boy. But since God had decided like that, I cannot change anything. Let's pray for the disease and the rest in eternal. Mutwegatteko tubeere ng'ate twebaza omwami ono era abaamulonda amwebale kuba nti no mwalonda omuntu ow'obuvunaanyizibwa okitegeera. Kale nno kabeere nga atunnyonnyola ku bibaddewo tukyali ku nsonga z'abaana munnange abaafa oba abaafiira mu kabenje ku ssomero erya King David Primary School. Vaayo nga bali treated. Ekyo kinako obujulizi babadde treated era nebaza mochara tenant okulaba nga atwanguyiriza okulaba nga omuntu buli omuntu yenna abadde munda abadde treated. Basinga babadde bayitako essaawa ne bwe zibanga mukaaga zokka babadde bajja kutandika okuwunya. N'ekirala nti ekibaddewo nti wabaddewo abantu babiri bokka abatabadde identified ate ng'okimanyi nti buli muntu yenna afunye accident ate okugenda ku postmortem oba okulongosebwa oba okusalibwa naye nti ate kubaako consent kati tewanga tetunaba kufuna bazadde b'abantu abo naye Mukama n'atuyamba bazadde ne balabika ne basobola consentinga ku postmortem. Kati patro eya Kapchorwa nesobola obaleeta Mbale okubakola ku postmortem then lole weetuukira bona babaleeta okulonda. Ekigendererwa one, these bodies can decompose whereby one trainer fridges in Mulago Masiro. Ate mulooza Eddie Kenzo tebamuyisizaamu eggaali. Bannanga akabinja kano ko kasabula. Bagambye Eddie Kenzo mbwe ebyokuyimba abiveeko. Mbwadde mu kuba nti naate asanyusa mukyala we Minisita Nyamutoolo. Eddie Kenzo, everything has an expiration date mkwano. Bw'oba tewakimanya, anyway, tomanyi. Eddie Kenzo kyasobola kuyimba tubadde tu Nyamutoolo. Obasinga kuzina Nyamutoolo. Buli kintu kirina obudde bwakyo okuyitako. By the way, okujjako abanauganda abasiru abalunduga Kenzo yali ayimbye eddibiki. Nga bwe yali asobodde ddi. Nze kuva dda saamusiima abanauganda bati Kenzo. No batunda nogala banno bi. Mukwano Kenzo tukusaba otukasinge mu mazise agenda akole ku byamafuta bulungi atunda amafuta g'eggwanga ng'amaze. Abantu baagadde ennamba ya musajja wa Jamaima. Baali bamwagala dda. Abantu bonna bagenda bagamba senga jju tusiima
Subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section tewerabira kuba nti nate munange o likinga video zaffe no kusubscribinga erigwe atanaba kuba nti no okikola. Kale no twakwadde dda amawulire nga tukugamba nti General Moses Ali yavudde mu bulamu bw'ensi eno kakati enteekateeka zonna zikyagenda mu maaso n'okuba nti no zikolebwa era ajja kubeera nga aziikibwa mu bitiibwa. Awo nno munanga abasiraamu nga bali mu kuba nti nate bamutwala okuba nti no bamusabira okitegeera. Kale no webitebe biri kitalo nnyo kitalo ddala. Katubeere nga tweyongerayo. Pastor Wilson Bugembe avuddeyo n'abeera nga ate asonyiwa omuyimbi wa gospel ayitibwa Segmento. Avuddeyo n'amusonyiwa. Jjukira nti ono yavaayo n'abeera nga abeetondera nga yeetonderani nga yeetondera Pastor Bugembe akosa ne Levikson bw'alina we yali ng'alinga abageraageranya ng'alinga alowooza nti abatuuse mu by'okuyimba. Kale nno Pastor Wilson Bugembe avuddeyo n'abeera nga amusonyiwa. Segmento yeetonze nnyo nti yatoogerako bulala. So ekisookera ddala atalina kibi yaba asooka omukuba ejjinja. Ffenna wano twali tukoze ku nsobi era yankubidde naneetondera namugamba munna weetondanga eyassa omuntu. Ate bw'obeera omuweereza omuto okola ensobi ki nnyingi. Era namuwadde obujulizi nti nange nayogeranga ku bantu lwakuba nze nali lake tewaliwo social media. Naye nga naffe nga twayogera bintu ne tunoonya abasumba beetondera. So olw'ensonga eyo nsaba emirembe gikomewo mu mutima gwa Segmento amanye nti beyeetondera nga nze naffe twakola dde ensobi nnyingi twayogera dda ku bantu. Emirembe gibe naye alimu okweraliikirira. Bwe tweyongerayo Tamale Mirundi Junior wuuna amaziga agamuyiseemu era avuddeyo n'abeera nga alabula Fulufiga n'amugamba nti tageza n'addamu okuvuma Amelia Nambala kubanga mbw Amelia tewali na kimu kye yakola Fulufiga. Katusooke tukuwa akatambi kano ate tubeere nga tukwa ne Fulufiga naye ng'awera. Ndi zombi Junior Stella kukaaba naye olaba ezziga lyange livuddemu oba ontutte wala va ku Amelia nze nvuma nga bw'oyagala sikulinaako buzibu. Va ku Amelia. Va ku Amelia n'erinnya ly'okulyogerako katalina kibi kye yali akedde ku makya nakkola tekiriiyo. Ne buli kiseera omukazi n'omuvuma n'asirika netugawo nti omuntu ono katumuleke naye gwe n'obeera nga buli kiseera otusoosonkereza. Junior Stella kuvaamu maziga naye waliwo omuntu akunyigiriza. Amelia musango keera n'agamba nti njagala Junior musango kwega Junior sina ndi kisodde ne buli muntu gwe balabanga ayagala Junior kibalumira ddala bagalira ddala mbeeri nga siinaawo omuntu n'omu nga ndi bubi. Fulufiga yagambye nti agenda kubeera nga aswaza Amelia Nambala kubanga bingi byamumanyiiko era agenda kubeera nga avaayo abeere ng'abotola ebyama byonna byasirikidde singa Amelia Nambala mbu takoma kuba nti no atuma abantu abavuma Fulufiga. Kale katubeere nga tukwa Fulufiga. Nja kuvuma kya Amelia nja muvuma n'abamukwana bamwenyinya. Bwenja vuma anti yakukaka abantu ndowooza tasobola kumanya weerabidde nti wamuvuma n'omukunkwano otubulira n'obulenzi obuto bw'ayagala nawe nga yakwana. Ezo likoli zezi tezavaayo. Watunnyonnyola ensi yonna n'ogikakasa nga bwe kiri kimalaaya bwe kyakukwana naawe bwe kyagala obulenzi obuto bwe kyagala babbanina obyerabidde. Ezo fide gye ziri naffe kwe tusinzira ogamba nti
kati ndeka mukwano ndeka ze siringa ba America government ne mugini kamanya nze ngaba n'obutwa nze n'obutwa mbukuwa n'obulya mujja kula butali bwamma mvaako gwate sola kwegula byakulya gwazungira ku bantu gwavuma abantu fe tulina emitima gyakuusiira dda yawulo kaluba tulina emitima nga gyakuusiira omanyi okwetamwa n'okwekyawa mvaako give me a break and leave me alone. Give me a break and leave me alone. Temuina kyakulya mwene njale baluma ne muyike minyira family yonna ne bakuwa ekyo no yaya ngenge oke kutambuza wonna wonna no sasana no kwata bu kamera ojja kulya obutali bwo abantu baleke buli mwana gyayitira abantu baleke boba wawole mu okwezula no lemu okufuna gyoyitira president wa mu meeting amaso ku maso no yogera byoyagala boba te yakwa appreciate nga kukuwa kifo omukisa go sigwe gwange sigaba bifo wantu abanene mbakuwadde ovumene kusomesa media na jana wegayirira ne mama wo nensto nentwala nensto nempana nensto nensudia omanja kiche kituufu kyo ngama nche kino kyoyagala sikulaba sikufollowinga siku TikTok simu inbox nja kuvuma media na nja kumuwa tenja kumunoza andi yakwaka abantu nja kwogera abantu betawulyanga ko ngate bituufu mu butuufu bwabyo nawe ojja kutya gwenjo fuma embule tefayo nanze nkulabudde gwenjo kola ki nja kumuwa nze tali muntu akupostinga gwendaba even basimisi ne blocking tewali ku page kobera yonna gyendaba nakupostinze kati nkublockinga tewewunya muntu nchawa cheyo then give me a break and leave me alone. Balamu bali mukukola na mere gwowalana ali mukukola buli muntu ali bize baere ni seku bali bize bali kyankwanzi kisa kya mukama na yali bize gomba na mulabyali mbululu bwa LC1 lwaki tofuna ebyokola de wa muzeyi de wa president omge muzeyi njagala byakola Babalanda ye minister wo lwaki toddayo ewa minister Babalanda nakuwa ebyokola nobeera busy okusiba okubeera wano ng'ovuma abantu okangatiisa buli omu goza fe president tatumanyi goza president tatumanyi goza manyi gwe weka ne waliwo ekituwo kisusa nawe n'ogambako naye bane ekino kisuse buli muntu ayogedde naawe bane buli muntu bane have seen the effort buli muntu mu government ayogedde General Lweiso nakuyita nayogera naawe nabwo abantu baveeko mukulu wange hamu nakuyita baba Yasini nakuyita bonna ne bakuyita ne bakamanye naze ebyo bireke bana baveeko kati ntongo go wasibye omusingo obukulu oyo mwana ntongo yetaga kuyita buyisi n'omga mwana gwo mwana wange kirule kino tokiddamu oli kuli liri pazo omuvumye omuwe muddo ovumye abaana be ovumye mukyala we naffe bituyisa bubi omazo ddawo oli kwa Mary ovuma kati bwe nkubuuza nti Ameria omuvumira ki yakola ki mbukubanga ayagala Junior Nze Junior simwagala Ameria abeera ne Junior Ameria ina okunjagala kwa nange mwagala nze sikerangako neŋŋamba mbu kubanga mwagala guluze kwagenda okubulira buli omu ekyokola egondi tobeera nono kati gwe yagala gundi Ameria ina okunjagala because mwagala ebyaddala my heart is true simulimba
Yes, ndi mwavu nga bwompita. Junior, taina sente mwavu. Love si sente. It's just being true to yourself. Toddamu kuvuma Amelia. This is your last warning. I swear to God. Nja kukola ekintu wallahi kyolifa werabidde. Saagala baana bo batuuke ku makya bankaabira amaziga. Saagala baana bo bakeere ku makya bagaye nti Junior watuzza mu kyalo. Byokola tubisobola. Ni just lwokwa tulina eddiini ku mutima. Waliwo ebintu bye tutunuulira mu nsi ku lwa Katonda n'ensi yaffe ne tuganye ekyo katukireke ninga tukisobola. Ebyo nabye mukola tubisobola. Ni just dini ku mutima noga Mukama. Ekintu kino nsaba nyamba kiyitemu. Nenolaba omuntu ngali wali asinika ebinnyo. Buli kiseera akubeerako. Mbamala bwakungiriza gavumenti. Era government. Eyo si ye government yaffe. Government yaffe byo si byekola. Tolimba bantu. That's not our government. Eyo si ye government yaffe. Government yaffe tebera mbatabufuba mitwe. Buli ali mu government omutwe gwe gukola. Gwe tuwegomba kubala mu byakola. Bala muno watu mwagala. Byakola bye bituufu. Nze Namere nali simwagala kuba twayomba wano. Twayombako ne Namere wano bobinyo. Ne Namere nkwebaza. Now you are maturing up. Ne miriketi ya fuso omuntu obuvunanyizibwa. And big up Namere. Namere, you have my respect now. Because you're doing something tremendous. When twina ba minister banji bali ma hoteli bebas. Nena Namere wabasobola okwata emmotoka ye. Nagenda mu byalo. Alambula amalwaliro. That's good. Banegala tusiimeko. Bwe tweyongerayo munnange bavuddeyo ne balyoka bagamba nti senga asidi yandibanga ayina ebimunywa. Busenga asidi munnange ennaku zino tategerekeka bulungi si byaffe bannange katuberenga tubikuwa. Mwenza abuuza asidi talina mikwano gya asidi muliwa mugambe nti agwawo yenna waliwo ekimulya kiki ekimunyunyunta oba kimunyunyunta kiro oba misana yenna amaaso gamuguddemu emimwa asigazza luliba enjala zizo zimubuuseemu ezimu nyimpi ezimu mpanvu. Asidi what's going on tubuulire kyoyitamu tukuyambe. Ensonga za Keyi oba Keith Kimuli tezinnagwa katuberenga tukuwa omu ku booluganda lwe munnange abaali eri era baazuula batya nti ono omwana munnange tannafa wadde nga yasooka kuteekebwa mu abo abaali bafudde. Katuberenga tukuwa emboozi eno yonna. Nga yenze omu ku bakojja ba Keyi abaasobodde okukwata ekkubo ne tutambula ne tugenda Embaale oluvannyuma lw'okufuna essimu okuva mu nsonda ezeesigirwa nti omwana waffe akyali mulamu weewaawo waali talina buyambi. Twakutte ekkubo ne tugenda ne tusinkana ab'eddwaliro. Twatuuse essaawa nga 9 ogw'ekiro okutuuka Embaale. Bwe tutuuka tunoonyereza ng'era abakujjukujju. Tuyingira batulaga abaana bali obubi bali wano. Tugenda mu ICU intensive care unit. Tutuukayo batugamba mmwe baani tiffe baluganda ba Keyi nti mukakasa nti tukakasa muleete ebikakasa nti nno muli baluganda ba Keyi. Tubijjayo mpola mpola batukakasa nti ffe ddala batuufu abooluganda lwa Keyi. Twasanzeeko omwami ewaffe ye Masuuliita tulinayo omwami mukwano gwa taata wa Keyi. Akati olwawulira amawulire n'akuba essimu. N'akubira mukwano gwe, waliwo mukwano gwe ate ali Embaale. N'amugamba sooka odduke
mu nsonda zonna waggulu mu malwaliro gonna osooka onoonyeza omwana bamuyita Kimuli Keisi mwana wa mukwano gwange yafunye obuzibu bwe buti ne bwe buti wabula kyentegeddeko nti mufu n'adduka n'agenda n'anoonyereza omwana yamusanze ku kitanda ng'omwana gyali mulamu kati atubuuza mwe baani tumugamba naye ffe baŋŋanda bazakeeyi nti omwana naye nze mubaddeko naye muba mwemwo obuvunaanyizibwa bubakwasiza era nga tukwata kye tukutte bambi tukimuwaka abadde kati nidde si lwakumwebaza tetulina kye twamuwadde kuba ekintu kyeyatukoledde kyekisinga obunene munnange nga atandika otutotolera nti aha kyaze kitya omwana bamusanze mu mokyale olwakitegeera nti n'omwana ebyenda biyiise omwana nga bamukwata bamuteekawa bamukasuka mu mokyale kakati nabo bakyali awo mu mokyale alaba omwana yeekyusa oba babuuza oba kiki nga bagenda basisinkana omwana nga bamusitula bagenda okola entunuusi zikyakuba basitula omwana bamutwala mu intensive care unit bamukolako speed ebyenda babyoza babiripulisinga babizza mu lubuto munda kakati babizza munda ndowooza babiteekamu si bulungi ng'era ebyabasawo bimanyi ensonga lwaki olwo olubuto lwafaananye bwe luti olubuto era lwakoze akasuwa naye abasawo batugambye ebitayimu lujja kuddayo kakati omwana bamukolako munnanga omwana abadde aliko ntunuusi ng'omutima nagwo gukomawo nga gutandikira ddala okukuba mwana mbwayitawaawo obuddakiika mwana nga tatandika kwekyusa ng'omu byokusaaga awo omwana nga ddangulu naffe awe twamusangidde kakati ng'era abakujjukujju nga tubeera awo omwana ng'obudde bukya budde bwakedde nga tutambuza amawulire munnawe omwana mutuufu omwana ddala kituufu omwana gyali omwana bw'atyo ng'azuukira mu bafu tetwebaza Katonda tetumanyi naffe kyazze kitya ku baana abaafudde nkumuliitu omuwendo ogutamanyikiddwa n'ogumanyikiddwa owaffe munnaye n'ava mu bafu n'alama bulungi nnyo twebaza Katonda twebaza social media twebaza ab'amawulire kubanga tulina jjajja teyeekutte yekka ku kamera Hassan Fabuzi kamera zonna zamubaddeko ne zitambula n'atambula era obuyambi mwabutuwadde bannaye tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala abantu okuva abroad abantu okuva muno mwennyini okuva mu districts ez'enjawulo bannaye obuyambi mwabutuwadde mwebale nnyo mwebale ddala temujjango bwete tambudde badde mulabi mulungi olakwekubira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba